Aha. Mwakwate omuliro gutayaka temumukiriza kuvaawo gumala kwaka otyo awo oli mujjwa tukutegedde mumukubire mu ngalo abatannaba kulya mwebadde ejja twale maaso bannange omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi naze embeera ze weewaawo naye mukama waffe yeebazibwe nina kavidiyo ke nasembayo okulaba jjajja ono oba kojja tetubadde tumuyita jjajja kojja ng'ayogera ku kigambo Yesu era yamaliriza enoonyo lya Yesu ate nga ne mwannyina wano bulijja nze ndi mwana ndi mujjwa maama waffe muliga jjajja ono jjajja kojja yali mukwano gwe nnyo omugenzi Makuleeti Nalunkuuma era yeyantwala nanyanjulayo mu dduuka erya Transa nga nakakola akaduuka ka hardware twakola nekyagulanyo oyo nga tutandika ka bizinesi kaffe Kamwokya ng'atuwa ebintu ku mabanja ne tutunda ne tuzzaayo najja n'atulambula nako ka bizinesi kaffe ng'abasuubuzi abato n'olwekyo y'omu ku basajja abatuwa omukisa mu bizinesi era obusente obwo bwe twasomera ne maama nga amaze okufa kyannaku nnyo yali tannaba kufuuka Lwomwa nga tumuyita kojja Bbosa Transa era jjajja ne tulyongerako kojja Semukasanga atuwadde amawulire amalungi yafuuse Lwomwa kale ne tutambula naye mu bulamu obwo buli mwana yakolanga ka bizinesi k'amasannyalaze ne baganda bakamu mu kyalo nga bagenda ne basubula ku dduuka lye ate ng'emmali ye yalinamu omukisa mungi nnyo naye kyannaku nnyo bannyabo ne bassebo ekirungi mukama wange abadde wano era ebigambo abyogedde sijja biddamu naye nga kyannaku nnyo okubanga eggwanga lyaffe lijjuddemu ekintu kye bayita intolerance obutaba na bugumiikiriza okukwasa amaanyi buli kintu kyonna okufunisa ekifuba kyetubeera tuvumirira eyo gye tutambulira mu nsi bannyabo ne bassebo ekintu ekyokukozesa amaanyi ekyokukozesa emmundu ng'oli alowooza nti emmundu ye solution buli kiseera tubeera tukigamba omukulembeze w'eggwanga tukigamba abaagala okudda mu buyinza nga bakozesa amaanyi buli kintu kyonna okulowooza nti emmundu ye solution ekintu ekyo kirabikira mu bikolwa byonna eri abantu bonna balowooza okubanga bakulembeze wano okubanga bwe balina bizinesi z'amaanyi netubeera nga tukolera ku bungereza buli kiseera olwokuba tutya emmundu n'olw'ensonga eyo ensi yaffe bannyabo ne bassebo yeetaaga kusalira bannyabo ne bassebo ebigambo byange tebijja kusukkaawo naye kyannaku nnyo okuviibwako jjajja ono n'afa okuswazibwa okuttibwa mu mbeera eyo ey'obuswavu tujja kugenda maaso n'okuvumirira ebikolwa ebyo oba naffe banabitukolako babitukoleko ne tujja kubeera nga tulumba buli kiseera okugyawo embeera ey'okufugisa amaanyi ekyo kigendera ddala n'okufuna obukulembeze kyetuluubirira okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino nga tewaliwo okuyiwa omusaayi nakozesa mmundu ate nga tusuubira tujja kifuna omulundi ogusooka ku lw'ensi yaffe eno bannyabo ne bassebo buno bonna bubonero bubalaga kiki tulwanirira mwebale nnyo mwebale ddala mukama tuyise mu biseera bino nga tumwolekera amiina kati buli mujjwa ajja ng'aseesaamu buli mujjwa ayimbirawo ng'aseesaamu akati ssebo omujjwa Chairman tujja kusaba oseeseemu mugooto omukka gututta seesaamu mugooto gwake twagala abakamera bakwate bulungi ng'oseesa mugooto ogwo
mumukwate omuliro gutayaka temumukiriza kuvaawo gumala kwaka otyo awo oli mujjwa tukutegedde mumukubire mu ngalo abatannaba kulya mwebadde nekyetwale maaso. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala, kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Nsanzi batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje, bitanda, dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Nsanzi basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Nyanzi Nsuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro-Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri-Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo